Yes, alright. Nkwaniriza mulungi eyokumide ku Jonathan exclusive. Anyongera okubanga nkwebaza nti oba oli awo oguze kaddatako anosalawo okubanga ffe bogenda okubanga ogoberera olunaku olwaleero. Amanya nze Jonathan exclusive kennyini okubanga nkwasaganya ensonga zino mpolampola wamu okubanga nkuleetera obubaka oba oli awo bwe weetaaga okubanga omanyako. Nno nyongera okubanga neebaza abantu nga kyekyandibadde kirungi kumenyayo naye waliwo ko mukwano gwange bamuyita Fiona nga ali bweru wa ggwanga alaba nnyo Jonathan exclusive YouTube channel era Fiona enamba eya WhatsApp eri ku screen yawo gikoneko tubeere nga tunyumyamu ensonga nyingi zekuleetedde olunaku olwaleero naye nga okusookera ddala tulina omuyimbi Alien Skin buli muntu amwogerako lulwe abantu wali abamwagaliza ebirungi bangi obaoli awo era n'abamwagaliza ebibi bangi ate oyinza okugamba nti omuntu tayinza kumala gava mu bbanga nayagaliza omuntu ekibi era wateeka okubanga waliwo ensonga lwaki oba oli awo yasalawo n'agamba nti omuntu ono si mulungi naddala ku sayidi yange. So olunaku lwaleero nina musajja mukulu bamuyita Katongole. Katongole alina ensonga ze ku Alien Skin. Katongole nkwaniriza ku Jonathan exclusive. Nange nkwaniriza sebo. Sooka obuuze ku batulaba atutambule mpolampola. Abatulaba eyo amanya n'eddoboozi Katongole. Ogambe tuyagala Alien Skin. Saagalira tonyumiza musajja oyo. Lwaki tuyagala Alien Skin? Kubanga Alien Skin okimanyi ye muyimbi yakozesezza akaseera akatini okufuuka star. Okitegeera? Kaseera akati. Alien Skin wa mwaka gumu naye w'amaanyi. W'amaanyi nga ki? Alien Skin we bamutegeka abantu tewalaba Freedom City. Okuva we yategeka Freedom City wa wamulabye nga ategeka ekivulo ekirala wabanga muyimbi w'amaanyi. Yategeke kya Champion Good. Champion Good ne babaye abantu bameka kyali kikalu butewe bwaliyo. Ne lwaki tuyagala Alien Skin musajja? Kankubuulira obulamu bwange. Alien Skin ongamba nti kati ategese lugogo nga kyabwerere sisobola kulinya Alien Skin ku bintu by'abantu bebaze batonoonera. Nsonga ki? Yowa. Waliwo baddeko nga Alien Skin ajja kuso. Actually era mbeerayo kuba ku channel kuno tumuleeta performances ze mukwata. Gwoba mukwata ebintu byonga wagenyawo odda nabyo bulungi nga wabitutte. Bw'otebeereramu era bigenda. Lwaki bigenda bivulu byabalala nga byo bigenda? No, tolirayinga nnyo ku Alien Skin because ne wogenda mu kivulu kirala ng'oli mu. Kankubuuze tusinye tugenda mu bivulu by'abantu bingi. N'ogenda owa misa n'otula bulungi nnyo ne mulaba ebyabatutte n'okomawo mirembe. Lwaki Alien Skin buli wogendayo ebintu byammwe temubikomyawo? Naye era wa misa bw'ogendayo nga teweetegese teweebeereddemu todda nabyo. No. Abayimbi omuntu nga yajja kuyimba nga muyimbi afuba nnyo teekateeka abantu bagenza oyimbira batereere balabe kyekyabatutte baddeyo mirembe. Alien Skin egwagenda n'essimu yo n'ogenda okudda nga bakifeesi be bagitutte. Bakifeesi batambula naani? Si bakifeesi bakuumi be. Si bakuumi bali bafuuka bakifeesi kubeerawo ogiremera ovayo enkwagulo zonna bakukwagudde era nga nziramu ebyekisiro ti ndaba Alien Skin. Obusungu nga bungi kati. Talina apisa kuvuma abantu mubuye vuma mwebe kinyini mwe bavuma. Nabagamba nti banamwe tulina kye mukola. Ba presenter bonna abavumye. Kakali atoganze yagenza obugenzo okumulaba. Zino no musajja tunokumanya tamayina yajjewo nga akumayi bulungi nnyo ne kyogeno mukolera akimayi bulungi. Kati nze ngambe nti ki gwe bobanga oyitanga okola interview ku bayimbi bwogikola kwa Alien Skin wogikwane kubalala. Akwanguyira Alien Skin nze simusalira musango. Oyina omusaliro fa abagenda mu bivulu bye tubirabe. Tuyisibwa bubi olwonsana n'ekyo tugenza okulaba tetukiraba. Tugenze kulaba music gwatulimba limba nti alina music naye naye gwatulimba limba tamutuwa. Gwe wayimba twayiseeko dda. Twayiseeko dda lwimbako ebigambo bimeka. Fe bowana twayiseeko dda. Ne lugwayo lukomaawo ne lugwayo. Ayina endala ayina ate oluba luweddeyo. Emboozi y'enkola yiyo. Abayimbi bato bayimba yigo genda mu bbaala oyimbe ennyimba mu bbaala n'okugamba nti wakoze concert oyimba oluyimba omuntu n'aluuliza bulungi nga lwatandika ne luggwa. Alien Skin n'ennyimba gye zisembera abatazimanye wadde agamba lulwe kuba oluyimba lwoyimbako ebigambo bino olwo oba olumanyi. Alina kati oluyimba olupya baluyita obwenzi. Sikyamanyi luyimba lwa Alien Skin lupya kubanga sikyamumanyi na mu bayimbi. N'ebigambo by'oyogera oli mu kamera muganda wange. Oli munnamawulire okolera mu kibuga.
baana ziitingala buli wamu wozirabye. Ebigambo byoyogera okimanyi nti oli mu kamera. Ate kati wemba ndi mu kamera kinjogera kituufu n'ali ewaka kyalaba. Ng'omaze ebbanga kinga tolaba ali sikini okuva ku Freedom City. Bamupangisa amabaala gamutwala ne wawaluka. Buli munnamabaala buli wabbaala ategeka ali sikini akaaba maziga. Ate ani ajjayo nga yodde teyani sikini agenda. Buli muntu gwasingala gwali buli muntu gwasaba gwali full stop ate gwo wampisa njogere ku ngozi ate nga full stop kuki sokolide kyogamba alien skin yagwa kutuuka ku serio okubanga ne bwagenda mu bala abantu tebajja kumulaba. Nze nja kuwa example kyaka gwe totambula mu bivulu ffe tutambula mu bivulu tulaba ekibeerako ground njagala ogenda obuuza ekitundu bakiyita kabuuso manyiyo waliwo akabala kaita Zanda Lodge. Gendo babuuza enskini we yajja bakyagala n'omulabako abamutegeka gendo babuuze bakyayinawo basobola n'otegeka dde omuyimbi wakakadde baze sigaye baziteka mu enskini we yajja n'abakifeesi be kola bukozi fujja okolona bintu by'abantu obutebe bonna baabwasayasa tewali wadde katebe nakamu kalamu. Naye anti kati ekyo si kya alien skin sobola okuba nga waliyo abamuwalana sobola okuba nga waliyo abakola ki abaleetawo embeera kati gwe lwaki ogamba alien skin. Embwa etambula na mbwa. Toyinza kwogera bigambo byonna byoyogedde Katongole nga toyina bukyayi nabbambula boyina ku musajja. Alien skin yakola ki ng'omu? Alien skin sinze nzekka nze siyinza okuba simuyinaako bukyayi naye abamulaba obukyayi bwe bayina nange bunkwatako olw'ensonga bwategeka ekivulu sinze nzekkaawo omutwalo bantu bangi abajja nga baweza okulaba skin webiri ate ebiri gyawa twamulabira mmeka ku concert ye yasooka ku Freedom City mutwalo ate ebiri yagitegekawa kati anti wali yali tannafuuka ekyo kyemulaba kaakati Alien skin ng'omwaka guno gwatandika nga tugulinde n'essanyu yagujjiramu era we gunaawa gukomekeza tujja musiibula n'omwaka guno tumusiibula mwaka guno automatically talina kyatuwa naye naye ate era naye kati abawala na alien skin mwine ekizi. Alien skin ffe twagenda omuleeta mu public twagenda mpuliriza nange mpuliriza Alien skin twagenda omuleeta mu public tetwagala Alien skin nga Alien skin. Alien skin twamwagala lwa principle ebigambo ebyava mu principle tugamba tusayo twagale kibanda nga tetumwagadde yagamba temumukulunkulunya ku Bobi Wine yadde yaaliwo olulwesi lwa Bobi Wine. Ekyo yakyogera ensi yonna yakiwulira era abantu bamusalirawo koti y'abantu yamusalirawo kyerina omusalira waaliwa kuba mu kujja mumwaba twamwagalira lwa principle naga atagala yekulukusiza ne tugaye oba obugambye kwata lino naffe tudde wani wa principle ffe gwe tumanye eyali akulese mu media ali luddawa kalenze waayo njagala nkutegeeza ebigawo bino so niwenga ndi kati nkuwadde emitwalo 2 agawa tigenda onete ku ddoboozi lya skin ojja kumala omwezi nga omunonya atomulabako anti muyimbi w'amaanyi. Ate muyimbi w'amaanyi ki? Muyimbi w'amaanyi muzibu wa kutuukako. Muyimbi w'amaanyi wano mu Uganda omumanyi obamanyi osobola okumpala abayimbi 5 nga Alien skin baye ab'amaanyi mbamanyi. Alien skin kubanga ayimbe wantu wangi alina ennyimba nnyingi. Alien skin tuli mu kibuga Kampala bwe kimu tuba tukiraba. Alien skin bwe mutwale Masaka atakuba. Alien skin yali akuba e Masaka. Alien skin kyasooka okweraga ffe okwagala Alien skin tetwagala nga ye w'ensonga yali talina kyatuwa talina music sigamba nti wa muvubuka mulungi yali awo era mulaba nga ekimenke era nga bwe yeeyita ekimenke twasalawo tumwagale bwagazi bwatyo sigamba nti twamwagala nti alina music twamwagala lwakuba yagira mu kifaananyi kya principle netusalawo nti oli watugamba nti kwata wantu kwata wali Aisha naliko ne mukwano gwange bamuyita Mande wangalira Mmengo eyo nangamba nti emu ku nsonga lwaki Alien skin yayabya mangu abantu okumutegeera yagenda n'asanga audience eyali awo yali yeetaaga ogituulamu asanga abantu abatayina abawumbawumba audience nga yagisanga nti yasanga audience ya Bobi Wine kuba Bobi Wine twali tukimanyi mwana wa ghetto akolagana nnyo n'abantu ba ghetto bikiwe bityo kati kwe yasinziira n'angamba nti Bobi Wine eri audience bwe yagisuulawo naddala ng'avudde mu music kati Alien skin bwe yajja yatuulamu ntuuli. Akankubuuze ogambye Alien skin yasanga audience yani
yasanga audience ya Bobi Wine ng'eri awo naye ate yagamba simwali era simwali alien skin Bobi Wine alien skin naye nyini kyaka naye akirotako tiyali akimanyi yeye nyini yali tasobola kumanyika eri gwanga nga senga teyali Kyagulanyi because alien skin teri yali amumanyi emyaka gyali atobeddeyo mu ghetto simanyi ayo kyamuliro mu ndeeba yali teri amumanyi akayimba keke yakuba akamukolera emboozi y'enkola Bobi Wine teyawandiika mu verse nene mbadde okimanyi kati kankubuuze abantu bonna abafuuse ab'omutawaana mu ggwanga muno nga baali tebakisuubirako naye just principal kugira bugizaali n'agamba ti oyo mumumbeererewo kimala ne waba tazze ku kampeyini yo nti kukubira laale alien skin akagambo ke yajjanga akozesa kava wa Kyagulanyi Kyagulanyi yakatandikawo na buli muntu yenna alina n'atera nti Kyagulanyi agale ogala mujjemu kantu ka alien skin teri ka alien skin abalimba sika alien skin nerwaki n'ebintu bingi byokyeka alien skin ono byotamumanyiiko alien skin byatonoonedde tumwebaza twamuwa kye twamuwa tumwebaza ne byatonoonedde naye kasita Mukama yatuyamba yamututaasizzaako katantaliwa tukomaawo ebigambo bye bisembe eri abalabi ba Jonathan Exclusive ne alien skin singa omukisa gujjawo kuba muyimbi w'amaanyi si mwangu kutuuka ekyo nagambye toddamu kyogera nti alien skin muyimbi w'amaanyi omuyimbi ow'amaanyi yo muyimbi ajja ku so omuntu n'amuyimbira n'addayo nga bwe yazze n'ebintu bye n'obukuumi obwa kika ekyewaggulu omuyimbi w'amaanyi tojja bamuyimbi w'amaanyi ng'oba ozze ku sojja n'emmotoka y'abakifeesi emmotoka nnya naye ku alien skin just muyina kwebeereramu abagenda mu bivulu kale twebeereremu tuliko maddi nze okujja mu kivu kya alien skin nyina kujja kupangisa poliisi ejjenga ekumye essimu yange kujja mu alien skin nyina kujja nange kufuna bakanyama bajjenga bankuumye ebigambo bye bisembe wa alien skin ebigambo byange bisemba kwa alien skin ebigambo byange basebo abandaba ebigambo byange ebisembayo basebo abandaba abaagala okugera kwa alien skin makubo magule baba alina watimbye genda omulabe naye nga nze Katongole ebyange na alien skin byakola ki n'oba omusanze mugambe Katonda yali atayidda mu kivulu kye naye anteera ne Mukama kyatuyambyeko aye tulaba tumusangawa alien skin nze nga wakomyemu guno omwaka mwigana ebigambo ebisuubula naye ogambye alien skin akoma guno omwaka ekyo nakyogedde ogujjako bw'oliddamu ngamu n'omulaba onkubiranga ku ssimu yayo togiina nange nkomyewa